Anoonya password y'essimu ya Diana ate mbuuza yabadde agibuuzaani. Mwalabye omuwala eyabadde akaaba okwekutula okufaako obufi mwenna ne mumusaasira. Bagamba yakabira buli mufu. Oyo mulala, oyo ogamba Shani eyazirisa oyo yesooka omuleke. Waliwo omuwala eyayita best friend we eyabadde eranze. Manager Diana abadde manager wange. Sisigaziza sisita. Oyo yabadde akaaba ennyo bamuyita Lydia. Lydia ne Shafiki babuuza omuntu alina password y'essimu ya Diana. Password y'essimu bajagaza. Lydia ne Shafiki. Esimu. Pengi. I forgot another contradiction. Wacha simu polisi yagisigazanga ekizini. Linda kwawo nkubulire contradiction endala eya polisi askari bamukwata n'ebintu by'abakazi the day before. But later it was discovered that some of the things that belonged to the askari had byali bya Diana omuli amasimu ga Diana ne kamera yenza abuuza boyfriend wa Diana ye yali amukubira essimu ku simu ki askari essimu bwabanga yazitwala ontegedde oba nkitegedde kirimu oluzungu lungereza polisi gamba some of the items that were found with the askari mwalimu essimu 2 ne kamera nga bya Diana. Yefe ababuuza bakwata askari a day before bamusanga n'ebintu a day before kati komao ono mukabe ate nga Diana mulamu. Diana died the next day ngeranga ne asoko komao ono mukabe yagenda ku polisi okulopamba essimu teriko yakubya ku simu ki testamanyi nange thank you. Katate ukawboy yasinga okubera dangerous kwa Shafiki onoonya password z'essimu ya Diana mbadde manye essimu eri ku police ozaagazaki omwana we Kampala gwe neraliikiridde boyfriend wa ground Shafiki tamweraliikirira ajja kutuwa answer ani yasse Diana oku ground gwe neraliikiridde inze ku ground gwe ntunuulidde ensonga bbiri ezigenda omukubisa so ulira statement ya sikaali gye bampaddeko n'amaaso gange naye nga sisobola kugisharinga because if I do it will link to a person eyagimpadde egamba bweti awulira Pengi egamba bweti waliwo omusajja eyajja tamulabangako